ensi yeetaaga okusaasirwa kwa Katonda ng'asinziira mu ggulu lye. Ensi yeetaaga kuwonyezebwa. Kitalo nnyo nti omuddusi waffe yaziikibwa wiiki ewedde, naye nga lipooti egamba nti ekyabatabula kasente waka. Yalina kanjiko, omusajja talina, ate omusajja ayagala akozese kali akatali kake. Baneyimusa emikono gyo. Nkusabira obeere n'akasente akako. Financial independence ereeta emirembe. Kusabira gwe omwami obeere n'akasente ko. Kusabira gwe omukyalo obeere n'akasente ko. Kusabira gwe omuwala obeere n'akasente ko. Kusabira gwe omuvubuka obeere n'akasente ko. Eggwanga lino ndisabira buli muntu abeere ne ssente, waleme okubaawo obutabanguko nate olwa ssente n'okuttiŋŋana. In Jesus name. Sente yeewooma. Mweme n'abatana bafumbirwa n'abatana bakuwasa bamugenda ku deeti. Buli omu ateeka okuba nga alina obusobozi obugula bye mugenda okulya. Omuwala ssente azirina, n'omulenzi ssente azirina. Ate tiyazireseeyo. Era bw'olaba nga gw'odeetinga alabika alimu obukopikopi. Bwe baleeta biru gikwate, sasula aleme kubaako kye yeekwasa. Obeeri ategere kye ŋŋamba. Eno enjiri yange bwetyo bw'ebeera Mukama yagimpa, toteekwa kuviiramu awo. Ŋŋambye eki? Okitegere kye ŋŋambye? Ŋŋenda okuggyayo kibooko. Aliwo ategere kye ŋŋambye, wanika omukono gwo. Sigenda kukuba kati okibuulire neibawo. Olaba owanise omukono ate tokirina. Ŋŋambye mulindeeko mbaddiremu. Ŋŋambye kigwanira buli muntu okuba ne ssente ze. Nammwe abatanda bafumbirwa n'abatanda bakuwasa, abayedeetinga, buli omu n'abanga alina ssente ezimala okusasula bbiru ne bw'eba efaanana etya. Kati bwe mugenda ku deeti n'owulira ng'omuntu ono byayogera volongoto mwereere, ng'owulira mukopi, bbiru bwe bagireeta, golola mangu omukono bbiru ogikole ki? Ogibake. Gw'omuwala oba gw'omulenzi ogisasule, aleme kwekwasa mbu wali adda ne ku ssente ze. Ate nsaba Katonda baweere ddala bw'oba ozijjayo obeeremu ne $, ne pawundi, ne euro, n'ezaffe eza Uganda. Kati bw'oba ozijjayo osasulira mu bulumi. Osasula nga bw'alumwa muli. Kubanga osooka n'okwata $nga 7 naye si zino. Pawundi nga 15 naye si zino. Oteeka okutambula ng'olina ssente ezigula 5 ku 10 mu money pass. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Kati awo ng'omaze okwata ku ezo zonna ezitali za wano, n'olyoka okwata ebizike nga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 okusinziira ku kyemulidde, n'osasula bbiiru, n'omugamba see you again. Awo n'atandika okunoonya, waŋŋamba see you again, omugamba no please I'm busy. That's it.